Essaawa wasigadde mbale okuyingira omwaka 2018 nga bw'eri enkola y'Abannayuganda okuyingira omwaka nga badigida n'abategesi b'ebivvulu nabo tebatudde. Olwaleero tutuuse mu bifo awatera okubeera entujjo y'okuyingira omwaka okulaba entegeka nga bw'eyimiridde. Ku Sheraton Hotel mu Kampala tusanze omutegesi w'ebivvulu abangi gwe bamanyi nga Balamu ng'asaba okukulula ebyuma ebipya era n'atutegeeza nga badigize abanajja mu kifo kino bwe batagenda kwejjusa. Tusabuludde empya, tusabuludde amataala mapya, screen mpya, so katusuubira nti ekigenda okufuluma wano olwaleero nga tugezesaamu olwaleero kijjo okukakasa Bannayuganda ekinabeera wano olunaku lw'enkya. Balamu era ategeezezza nga bw'ayongedde obukodyo mu biriroliro eby'omwaka guno nga ku luno abakugu be bagenda okubikwatamu. Abalabako ku Olympics Games ezaali mu America abo abasajja abamu akukwaba abakwa fireworks beebo. Tugenda kubalusa fireworks waggulu ku kizimbe kya Sheraton waggulu awo neno wansi ku Lion Center tugenda zikuba mu bitundu mu bifo bya mirundi esatu naye nga tukubira wano tusinzira ku Sheraton. Ate mu lubiri lw'Emmengo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Mwenda Mutebi II gy'asiimye okuyingiriza abantu be omwaka. Eno tusanze abategesi b'entujjo emanyiddwa ng'enkuuka bali mu keetereekerero. So ne Ssaabasajja agenda kubeerawo ku ssaawa 9 zennyini so mbasaba mwenna mubeerewo mu bujjuvu twaniriza omutanda tuvugiriza omutanda ng'atuyingiza mu mwaka omupya. Ebyokwerinda bano batukakasizza nga bwe binywezeddwa okulaba nga badigize tebatataaganyizibwa. Ate mukuume empisa nga muzze wano tuleme kukola bintu binaatuswaza ate binaaleeta buzibu oba bukosefu eri bannaffe abalala. Abamu ku bayimbi abanaasanyusa abantu baatandise nadda okuwawula amaloboozi. Nokerwa evoli azaira abaana b'abalongo nguti balina ise. Abo si balongo mbawulidde balongo bennyini. Juma Kiria, NTV ku ssaawa emu.